Yes, nkulamusizaako nnyo era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kaakati public saako ne ba members in parliament abasinga bali mu kusoyaasoya Mathias Mpuuga. Bamubuuza ani yakuwa olukusa, ani yakuwa authority, ani yakuosolivinga okubanga ofulumya electoral reforms ezo. Okufulumya electoral reforms ezo kintu kirala nnyo, kintu kirala mukko. Kaakati ono bamubuuza, jjukira nti nno Mathias Mpuuga okuva amayengo we gazze nga gabungabunga ag'okulya ebitaano, yavaayo ne kye bayita electoral reforms nga mu kino alowooza kye kinaamutaasa ku ssaga eno ebaddewo ey'okulya service awards. Kaakati ng'agezaako okuba agintroducinga mu parliament, jjukira omuntu yenna okuleeta proposal nga yeekusa ku reforms zino alina okugoberera principles, amateeka nga we galagira. Kuba abasinga babuuza Mathias Mpuuga mu kukola reforms zino yeebuuzaako ku kibiina kye, yakonsalutinga ku kibiina kye, mukama we pulezidenti w'ekibiina kye yamugambako. Ye abaaye yali akutte reforms ezo n'azitwala mu kibiina kya National Unity Platform ekimutwala okuzitunulamu, kubanga proposal yonna yonna gy'olina okukola erina okubeera ng'eri editable and accountable, ng'egendera ku mateeka. Newankubadde oli kyetwala individually, constitution etulambika bulungi nnyo nti omuntu alina okuba nga akonsalutinga bakama be n'ekibiina kye nga tannaba kubanga asubmitinga proposal n'emu mu parliament. Kati bano beebuuza Mpuuga yagenda wa, yaziragaani? Kitegeeza ono aba abuuse amateeka. Era ababaka bavuddeyo nga babuuza ono yasubmitinga wa, reforms zino baani abazitunulamu, ekibiina kye kyazimanyaako. Oba okitegeera? Kaakati kale kigambibwa nti nno Mathias Mpuuga yavaayo ne kye bayita reforms, electoral reforms. Zandibadde za mugaso nnyo omuli proposals 6 eziyayagala okukyusaamu mu constitution wa Uganda. Zandibadde za mugaso nnyo singa ziba nga zaatunulwamu ne mukama wo ow'ekibiina amutwala oba n'ekibiina kye. Alina okuba nga yakonsalutinga nga teyabuuka protocols, ng'alina okuba nga agoberera principles. Ye yali alowooza okuvvoola ekibiina kino kiddukamu kijja muyambako okwetengerera. Naye alabika okuba nga direction gy'akutte gye yakwata yali nkyamu. Kubanga nga tannaba kuba nga presentinga reforms zino zirina kusooka mu kibiina ekimutwala ne bazitunula mu report. Yeemu ne proposal amendment bill Richard lumu gy'abadde ayisa. Ekibiina kye kyamubuuza, wali oleeseeko ku bill ezo, reform eyo ne tugitunulamu ne tulaba. Ffe ekibiina tetuzitunulanga, tetumanyi bye wateekamu. Gw'ate ogamba olina proposals gy'ogenda okusubmitinga mu parliament. Bw'atyanga eswaza ekibiina, bw'atyangeza kibiina mabega. So member yenna yenna wa parliament ng'alina ekibiina ky'ataalibwamu tasobola kukola proposals ye ku bubwe. Eiza ayinza okuba ng'alinamu controversy n'ekibiina kye oba n'omukulembeze w'ekibiina, n'akola reform ng'egenda kubanga esuula kibiina olw'okuba ng'alinamu personal interest.
So Mwami Mathias Mpuuga yali alina osooka okitegeera nti reforms zaakola zirina okusooka okutunulwamu n'akonsalutinga n'ab'ekibiina kye ekya National Unity Platform ekimutwala. Newankubadde ye amanyi yakiddukamu naye kikyamutwala. Saako n'okonsalutinga pulezidenti we ow'ekibiina ekimutwala President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ono ow'okuba yalaba nga yeetwala nga kyetwala, yalaba nga buli kimu ajja kuba ng'akimaliriza. Kasirowooza paaliyamenti bw'eyinza kukoneramu reforms zino nga teziyise mu makubo matuufu. Newankubadde nga MP nga Member of Parliament ali authorized, alina authority esobola okuba ng'ateekayo reform eno, naye okusinziira ku constitution alina okuyita mu protocols ne mu principles ezigayidinga ku muntu yenna ng'akola electoral reforms ezigenda okuba nga zikola enkyukakyuka mu constitution y'eggwanga Uganda. Kati bwe njogerera Mpuuga embeera ng'egaze. Jangu mu comment section otangaze ku bannayuganda ki ky'olaba nga ggwe. Jangu osharinge, olikinge, okomentinge, osubscribinge. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.